Ekale natera etaimu yesawa tutandika patu. Ngali joli misinde osobola kutandika ne wetandikira. Sagala bakunyumirise etundu ekyokubiri twaga tumanye ensonga wa gyesagwera. Ngekutusibako banna ababudde ferem. Team no sleep bwetyo ne bwetandise. Twolegedde etundu ekyokubiri. Tutandika. Okiria Ronald, Lutuule, Tamale Frank, tutandika. Katongole, tutandika etundu ekyokubiri. Gebadde binatu birengedde mutundu ekisoose. Kale etundu kino ekyokubiri twaga tumanye ensonga zo zaggwerawa. Nagamba buli tuleete kina Uganda. Tuba tuleese ekyokuyiga n'ekyokumanya. Emmeeme etatereera etundu ekyokubiri. Bwetyo ne bwetandise. Nanyini lugero Okiria Ronald tutandika. Mwana mulenzi ono yakoze emirimu mingi mu firimu eno. Ate nga si ye yokka akoledde sinema eziwera. Era nga sinema ze nnungi okukamala. Katale kweziri zitambula. Kale twagala tulabe ate eno yaleese eki era ensonga ziggwerawa mu kitundu ekyokubiri. Kalira bukalisi nanti SMK nga buli kyenateera. Mubadde mugamba nnyo nti SMK takola bina Uganda kati mu kintu mwendi. Amakasera kano tutandikidde wano nno twakomye n'etundu ekyasoose ng'omukyalo olubuto lumusimbye. Musajja atubambi Ronald ali wano agisa kugenda maaso nti anoonya obuyambi ataase mukyala we olw'ensonga nti olubuto luluma omuntu ne lumalamu akajanja. Muneesi kajanja lunnuma ne bannanga abantu bawano banneyiba nabakya batayamba muliraanu. Tebakimanyi nti omuliraano gwokya bbiri kakkana munnange kakkana mukyala kandabe boda wano omukyala ne yetakula. Olubuto buli omu luyina bwe lumuluma. Kale musajja atungadde awulira emirango kuva eri omukyala kakkana munnaye kakkana. Mwana mulenzi we bamuyita Okiria Ronald amanya g'origino akoledde sinema nkuyanja kati neno yiino bane mpulira nfa kola kyonna kyonna ekisoboka. Boda ababoda bano lutabeetaaga lwebalabika lwebeetaaga tebalabika. Guma mukyala munnange munnaye nfa gwe lutalumangako yasobola okulowooza nti omukyala aba yeekosa naye gwe lwali lulumyeko ye bw'alaba embeera eyamanya bumanya alinga alina kyeyejjayo. Olwo bayite olubuto tudde eruuyi waliwo yekkanya bizinensi amacupa mulimu mabale gyaleka ejjudde. Omwenge gwonna amasamerere temuli mwenge. Omwenge ndaba amasa temuli kiki? Banawo nsobe. Guloza wakolera ne bana. Ne banne bwe wankolera ne bala gwe n'olowooza nti munango olumpadde ekyabagagga nnyo. Bana kusukulu. Okimanyi nti mune muva sukulu fees muva okulya muva n'akasigo nange kenkozanga omukyala. Ate sente kinaawe zompa. Nene byempulira. Naye gundi gwe sikuwa sente banange mpa sente kinaawe yine mukazi gwe yogerako amazima. Kwasa amacupa si kyekikulu. Mubeera wano mulwanira mu bbaala amacupa ne mugasaba naye si kyekikulu naye ekikulu ebbaala ekola etya kubanga era agaatika gaba gaweddemu omwenge. Ng'oguza omwenge agujjudde mu masomo. Nja kusuubula gwe naba nsobodde. Kaakati ye omwami kyagala kwe kuba nti munange omukyalo ono omwenge agujjuza amasa n'amulisa ndi mini nja kusuubula kye naba nsobodde. Maze nga muli kwe kumulisa nti mini mpa ekyokunywa nti nedda mpa sente enkuwe aleese endiisa isinze nannyini bbaala muni obadde weemulugunya ku kya ssente kakiba kitegeeza naawe osooka kusasula n'enkuwa oleme gaa nti mbala bubi emirimu. Banga ku mukyalo omubanja naye n'amanya ndi oke kommanjiza nange kyoyagala olina okusooka okusasula. Tutandika patu kakatudde eroyi. Omukyala gwe twatandise naye ng'atwalibwa mu ddwaliro mukama yasobodde omukwatirako n'asomuluka era tulengera abazze okulaba ku Nakawere ne Sekawere. Mukuliko omwana. Muno omwana mukulike mwana twamuzadde bamuzadde mulaba bamuzadde mulaba. Mwana gwe wazeewo dda. Bane wazeewo dda muneerika nani lubute lubadde lumalako emirembe. Ne kaakati nateredde dda. Muko omugenza Ivanise Mwanga. Lwabise mwamutumye puliti. Kaakati ekya puliti bo bakiganye baga bamutumye Zali
muko omugenzi Ssemwanga olw'ensonga nti omukyalo oyo Zali ayogerwako ng'omukyalo ennyo ow'emikisa kati bwobbulawo omwana wo erinnya ng'eryo kigambika obba nti omwana agenda bba wa mukisa era ndaba ng'emisa gyatandise dda ne nnyina yawuusedde ekyenda kiraga mikisa kuba nti nnyina yawuusedde ekyenda emikisa mingi era omwami alabira ddala nti mune ono omwana yazadde emikisa myereere mwazadde omuzungu mwazadde muzungu waliwo n'abantu abakukiina bakati omwana wajja obuzungu oyo wesiraba nennyina yennyini kamuzaala amusinga obwere kale munne okujja n'olaba omwana ate n'otabaako nekyogamba mwana oyo akwatira awo akibbiri ako akwate ennyeeso kale tulabe nti buli ngeri yonna embeera ate etambula bulungi nanti baga nti omwana omuto bw'omuwa akasente munnanga akula afuna njagala kunywa kasigala nze nno omanye akasigala kandi bubi ono ye abeera tugende kati tugende sigenda munywera wano kibategeeza ntitugenda bugenzi kyatalekayi mukyala emabega mwami ono asobola okwerabira ebintu ebirala byonna naye kigambo mukyala engeri kennaze naye era yengeri lwaki ŋŋenda naye mune nasobola kundeka ono ambeerako ssaawa yonna ye munnange atawubira nsiko etaliira n'olw'ensonga ekamutwale tulidde olulala n'omwami ng'agalamirako eruuyi olw'ensonga nti mune yawonye omugugu ogw'omukyalo okuba olubuto tugenda maaso n'etundu ekyokubiri era nga tutandika butandisi kaaka director yajja eri omunnakyala ku bazannyi ba sineema director Kawuuba gwe yamuleetera ogenda maaso obba nti munanga atendeka abazannyi be omukyalo eno yamusangamu nate mu gurupu gye yasingaana eruuyi eri director Kawuuba naye ate bajjamu entegeeragana era nakyala yamuyise n'asobola omugabula n'alya ku kikoko kati asiimye nnyo yeebasa bamunnanga abantu tebakyalina mitima nga giri gyadda kuyita n'akufumbira ku nkoko n'olyako naye bw'oba okikoze ate oli wanjawulo amanye nti nabaddeko eno kiwulidde neze ku nsonga z'oli omuwala y'omuwala otaleki kati waliwo ensonga gy'atayagala ate director Kawuuba amanye era ng'ategeeza nakyalo neno ensonga eyamulense ya mwala oli gwe yali naye luli kati ayagala ogenda maaso bba nti amanye omuwala ono yeeyisa atya ekityo ogenda kubeera sengawo ensonga era amagomesi kaakano nakyala mudayiza nti omwala oyo si mubi n'empisa ze bw'oba oyogedde bw'otyo beera senga mu nsonga mazima amatuufu gali nti omuwala amwagala njagala abeere kati amazima agaatudde agamba omukyala ye amwetaaga era ayagala abeere namba 2 nti olinayo namba emu nti yireka naawe ku myaka gino kigano nkubuulira mazima lwakuba badde njagala mpaseeyo omukazi omulala kati agamba nti muna amazima go nga kugamba era nga mbadde njagala mpaseeyo namba 2 singa mba nyizeemu ku sayidi esooka nga nzira ku sayidi namba 2 simuyombi director nga bwoga naye ate kimanye omukyalo oli amazeeko nnyo emirembe ayomba nnyo director munange omukyalo ye simuyombi naye nammwe abasajja nga temuli bangu nze ndi mwangu nga bondaba naye oli omukyala talina kisa muyombya ajemba muyombi njagala omukazi oli buli lwayomba bw'ati kati ye ekigenderwa kye ayagala namba emu buli lwayomba ye ng'afuna ate wakkakkanyusa ebirowoozo abakyala ebiseera ebisinga ensonga emu gyekkaanye nnyo yensonga lwaki omwami akulekawo n'agenda afuna omukyala omulala kubanga waliwo abakyala ng'okuyombako gulinga ddala kekisookera ddala mu bulamu bwe ngenderayo ogoberera embeera ze kali yamusaba agenda maaso bani amugenderayo alabe embeera z'omuwala oyo bwa zinaasoboka kubanga omuntu ayinza omulaba ogusooka naye nga tomanyi ogwokubiri yeeyisa atya yakola bulungi nnyo emirimu ate alimu n'ekyejo engeri gyali omuggalanda biveeko ebyo nkulabyeko era mu kaseera kano asiibula agenda bampise balina shooting gye bampiseemu director ngende tuzenye bwenaba nfunyeyo ebifana mwenja bayita era mu kaseera kano nakyalo ono yamusuubiza okulaga nti amufunira ebifo ebitali byakakaalukana nnyo naye waliwo shooting gye bamuyiseemu director gyagenda singa naaba afunyeyo ebifo nakyalo ono ajja mutemyako kubanga muntu we kakatudde eroye ono ng'amaze okuweebwa amawulire yajja bulambalamba eri mwana muwala tunuulira sewulira bulungi director akola ku simu yo teriko awumuddeko embeera atewulira bulungi kwe kumulesa director akubirako naye esimu yo teyitamu kiki tinga firimu yaffe tomumanyi munange esimu yange baginzibako muna esimu baagibba sikyalina simu era ndoza ensonga lwaki ate baagibbiramu ne layini omanyi omubbi w'essimu yakubonereza ayagala kwogerako naawe teeka naawe tetuyina kale ensonga emuleese ono mutegeeza nti director ayagala kwogera naawe
kubanga ne yamukwasisa obubaka ayongere n'okufefetta mwana muwala ono amanye empisa ze oba muntu mulamu kubanga kyeyamugambyeko tekimala kukakasa ndi ddala muntu mulamu kati bagamba omwezi nga guyiseewo ate njagala mbeereko kwana eno balala bampisa nti eyo mu firimu ate ennaku zino sikyalina mukozi kati nakyalo ono ayagala kgenda mu sinema kuzannya nakawere gwe ayagala okgenda maaso bandi alekera ebbaala amukuumira ebbaala yasobola okgenda mu sinema naye omwami gwalina katugere mu maaso naye lwe mwali eyo dayirekita n'agenda ogamba yali akomye kati omukyalo ono ekyasingira ddala omutama bye bintu bya firimu baawe yagenda mu bya firimu naye taddanga n'amulekawo yekka kubeera nawe omanyi tagenda kunzikiriza naye ngenda malayo nakusa munesaagala ate wewange akimanye bwe nnafuna olw'ensonga nti munekisinga akimanya tajja kunzikiriza ngenda kumalayo ennaku nga 3 zokka nkomewo erinnya zali taata we yalimuwa kati nze ndikyusa kati okubuuza ku ky'omwana ono beerinnya erya zali baalimugyako ne bamuddiza erinnya erya pulite onaga nti munaye sina bwe nsobola kukikola kubanga taata we yamuwa erinnya erya zali kati ndimuggyeko nti erya zali saamwaga mune ensali oyo nze munange ate n'omusajja yennyini taata w'omwana nsaamusiima sikyalina kyakkola kanya wabadde baali bamukwano baana bawala bano bombiri basanga kimu mu kibiina yagala naye ono mu kwagala dayirekita ono yagala amulabule naye ebiseera bisinga olabula muno naga nti oleka temwagalisa kati ye amwesomuya n'atamulabula naye ng'omusajja ku mutima teyamusiima nga ye nawona sobola bulungi okukola emirimu nsobola okukola buli kimu naye aza mukwano kale bambi akiraba nti kati waali asobola okukola emirimu ekyali kimulemesa luli yali aluma omugongo ng'akyali butto nga tasobola kukutama naye kati embeera gy'alimu ajja kusobola okuyambako munne mu bbaala waatali agenda mu firimu ava kuŋŋamba dayirekita amukubira ku simu zange omanyi abaana ab'obuwala ebiseera ebisinga asobola okwebuzaabuza n'akulaga nga atasanyukidde mawulire g'omuwadde naye ng'ate muli akitwala nga kyassanyu nnyo kati agamba banne mbu dayirekita abadde amunoonya akuba ku simu ye ng'essimu teriiko nagenda ffenna bajja tumanye tuli bayaayi kaakati bano bamuwa amagezi ag'okuferaani dayirekita kwe kubasaba bagende maaso ba nti bamuwerekera ndeka naawe tezisobola kuwerekera gwe genda wekka bwe tunaagenda ffenna bajja kumanya tuli bayaayi omusajja olina okumugjamu ky'omugjeemu munnange tekyagala kulusaanira bwereere ennaku zino kampuni bweyongeza omwenge naffe tulina obugumu ono ennaku z'amaze mu bbaala ya munne ng'amukuumirako atandise n'okuduula Leeterayo akalala. leeta akalala mmwe mutunda obuwooma ate mmwe mubuseeru kamala tugenda maaso naye ate no gwe munange ojja okyagala mutuseera naye ebyo ebitaano ebiyitamu munnaye ezo sente ze tufunako kumbe saala aliwa agenze atwala eri onimbalimba agenze waali buli lwenjadali naye gundi otwala temutwala bweru lodi n'afuluma omusajja omuntu gwogamba mbu aliwa bweru amaze wiikisi 2 oli ku musajja olimba mbu omuntu aliwa bweru sabbiiti 2 tali bikwatirako wa mununuusa nnyo tamiiro nani bw'omala okunywa mu tamiiro gwongulidde nga n'okunseeronsero ngamba tamiiro ogenda tutamya akabaala kano kagenda tutama akabeeramu entalo mwe muyomba simanyi na kumanya singa tufune bwala tunywerako kakati tudeerowe tulengana kyalayisa ku bintu ebbali yatuma omuto essimu yagiwulidde ng'evuga munda agimuleetere wangi dayirekita yakubye mune esiina buzibu dayirekita mugamba muti eyo kati abadde amubuuza ku ky'omuwala namulikisa ndi mune endudde muwuliisa ennaku zino dayirekita essebo kale dayirekita beera bulungi ssebo tugenda maaso tundu kyakubere emmeeme etatereera part 2 kakati nze nakuwa ebintu by'okumanyiira halo oli luddawa naye oli gundi kiki limo toliye waka toliyo nkunoonyeza ngeze ku bbaala toliye waka toliyo naye gundi oli ludda bwa okimanyi nti ebintu bya firimu ebyo nabigaana abyagala saabyagalirawo wanyinyonyola firimu zammwe n'ebintu ebyo saabyagala
Kajjabo. Kati oli basajja bo bakwata ono ebbuba kyasinga okuba nakyo Sabyagala. kyesimanyi lwaki omuntu omwenzi ate tayagala kumwendera kuwe ekimuyisa bubi nnyo nga bw'okiwulira. Okulaba director ankubira amasimu nga musanyufu nnyo. Oli lubuto. Bane oli lubuto nti munendi lubuto lwa director. Njogera naye. Yafunye abawabuzi abamubeera ku lusegere mwana muwala ono kyataakole director nga tekiriyo. Ako. Munnaye webale kuguma kubanga Kati yamunegisa nti bambi yagisako n'okwagala okugenda maaso bba nti alugjamu naye n'akyaba nti buli ngeri yonna tajja kugenda maaso bba nti alugjamu. Era katendo yino olwadde zinagezako olugjamu ne Uganda. Era munnagezaako naye munne olubuto ne lugaana alabika munange empewo za taata waalwo mune empewo zaabwe ezaleka munne tezikkiriza lubuto kulugjamu nga nnagezaako nga bwe nsobola. sala nnyo. Naye omanyi omusajja enjala gyakwagalamu bannange oba olimba bw'oleka ggwe. Kakati okwemulugunya kw'abantu mu kampuni Tudderowe muwulira bulungi. ono waliwo ensonga zaakoye mu kampuni bantu beemulugunya mu ngeri emu oba endala ku baana ab'obuwala bano bombiriri. Ekya Buddu kansala omulamba ku kyalo gwe tumanyi. Buddu otya mu kampuni oyisayisaamu abantu amaaso gwe bagamba oyimirira ku bantu bwoti n'ojagalala toyinamu mpisa olina buzibu ki? Ono obuzibu alina kuyimirira ku bantu era nga kiraka nti aliko ekyamu ebintu ebyo sibyagala bunyiiza gwe baŋŋamba tuyesa bintu tulina ekintu kyoyagala kukola jjukira nti bwe tubeera mu kampu tulina okuba nti okola emirimu. Owulira mune bansonyiwe nsaba kisonyiwe sigenda biddamu ebya basonyiwe mubyagala nnyo naate ebintu byemukola sibyagala kakatudderoyi. Kakati waliwo ka firimu ke yali alaba ak'omulamuzi Machete teyeetaaga kutwala mu kkooti ng'alina ejjambiya. Ke ka firimu ke yali alaba kamukutte mu Babyloni maama kiki kino era nga tuwulira kasinema kano kaali koogerwa VJM ak'omulamuzi Machete. Omulamuzi Machete alina gwatwala kumba omwami bamuleetedde ebyenkatika kuliko ne kajuyisa akabala kafu mu kkala naye ebirowoozo andika naawe ndaba firimu ate TV okusingidde neba ne TV nja kukukuba byagala biwe kya bbeeyi. Kaakati batubyagala tubiwe kya bbeeyi tosobola biwa kya bbeeyi ondeetako olujjanjo nemesa firimu bwegitaddemu. Alinga yagisonya. Kaakati olaba enkola y'omulamuzi Machete olaba enkola eno omukyala yeesiwala omwami bye bimunyumira. Lwaki omwami ono bimunyumira era atandika ddi okunyumirwa sineema ezettemu. Omulamuzi Machete amaliriza mukono ttale bulago tekuli byenda tewali nuuni gy'atadde ku ngulu awo n'akazaayo emabega. Maama ono atema bulungi. Omanyi omuntu okuzaayo kali akette mukazizaayo mulamuzi Machete omulaba okubuuza abantu kuno kuseeti kuliko abantu abakusinga emyaka mujja kunyimisa emirimu. Kakati kanamba k'essimu kano nkeetaaga wekoppolola ennamba y'essimu kubanga kyalabye ate kimuwadde mulaalo n'amanya nti eri abasajja abakozi abakola emirimu mu bulambulukufu bwagyo bw'abeera nga ye mulamuzi Machete. Katulabe embeera eyo sijagala bwe tunaddamu saagala mbeere mu mpisa eyo gundi ebintu ebyo sibyagalira ddala ziba mpisa bailuluyi ng'akasimu ate ani ono. Halo ye musuumi naakubye. kale sebo naye gyebaleko. Kale sebo mukolo Ronald ninawo ddiiro. Kaakati mukulu Ronald ninawo ddiiro nina ddiiro ate eriko akasente. Kaakati bwe kiba kya ssente mwe munviire mala okwogera n'omwami mwangu olaba ddiiro gye zikola abantu mugende mukola emirimu. Saagala wamma yogera lwakuba obuzibu obuliwo. Kati obuzibu enninamu simanyi oba naasobola okubaawo naye nga ddiiro nandijaagadde. Ddiiro naawe y'amaanyi ensava boogera ku ddiiro nsava ng'ogibuusa amaaso ddiiro kigisomeemu mpulire.
Adiru yo si kibi. Adiru teyina buzibu era Diru nzaagalira ddala gwe ngamba bugambi Diru kyeyo nze mmanye Diru kijompa. Kitegeze naku nnyo zino buzina gwakojja. Kaakati ku kino kyaliko mu kaseera kano agamba nti akyalinamuko ennaku nnya ng'ali ku mirimu emitongole naye singa anaaba amaliriza asubira omwami ono okuddamu omukubira Musuumiina alina okuddamu omukubira okumanya ki ekigenda maaso. Kati oluvannyuma ennyo tudde eroyi mune kulikayo ono Nakawere gwe yaleka mu bizinesi Nakawere teyatandiza dde okwesumaalika mu bugoye obulaga nti ye temugamba nti Nakawere omusajja amukubira essimu kumpi misikolo. Kaakati ono aga nti Musuumiina amukubidde essimu naye kigambikubba nti misikolo ziweze omwami tamuddamu tamanyi oba yanyiiga engeri gye yagenda mu sineema ng'ekintu ekyo tebaakikaanyaako ne Musuumiina kintu kya firimu kyataagalira ddala kubanga yakimanyi bwe mugenda mu sineema basajja bakwatakwata yagaana ogattika mukyala we n'omusajja omulala yenna. Yadde n'olunaku n'olwo naye ngenda kukola ntya? Naye ye ekyokusigula banne kyakulembeza kati oneebuza agenda kukola atya ku bbaawe kubanga akimanyi munyiivu. Oyo omusajja nga mukambwe ngenda mwetondera nti naye kati omanyi ebyo tubiveeko kangende mbaale ku macupa batwetere ku mwenge. Era mu kaseera kano yogera ekyo bane bw'oyogera eky'omwenge okimanyi nti nakikubye n'entunda omwenge gwonna kyenkana n'engumalawo bane gw'osinga mu kintu kino mbadde ekikuba nange kantereze katudde erowe Ronald tumulengera Sinyeni ya trouble. Siini ya trouble nga sigiraba eyo Nana terabika. 18 sigiraba. Ginoonye tugiteeke mu kubamba dde njagala omwezi ogujja. Wiiki ejja firimu. Agamba nti ginoonye tugiseemu mbadde njagala wiiki ejja alesi n'emeyo njuwe Emmy agitabbire. Ate mbadde nsubira no siini yedda. Wano ginoonye teriiwo. Mupati. Agezaho okugenda maaso bandi aginoonya mu laptop naye nga tagiraba ate ayagala kuleka nti agikola mu bwangu ddala. Wiiki ejja abadde ayagala agiwe VJ Emmy agitabbire. Genda kola. Kakati deroe tulengera Musuumiina alina ddiiru eyo kya tetunnamanya ddiiru ki. Naye ng'omwami eno yamutegeeza nti bw'anaaba avudde emirimu gy'alimu oluvannyuma lunaku nnya Musuumiina addemu amukubireko alabe kiki kyasobola omukolera oba omuyamba ku ddiiru gy'alina nga Musuumiina. Ali mukulu Ronald. Mukulu Ronald nga nze Musuumiina. Nyinawo ddiiru. Kati nina ddiiru Kutta yakutta muntu. Eki kutta Yesu eriko obukadde 10. Onatta oba totte? Oba tosobola gwe nfunirayo abaana basobola ekikola. Kati okuva lwe yamulaba mu firimu eri omulamuzi Machete n'amanya omwami ono asobola okukola omulimu ogwo ku nsanjaga gye yali asanjaga omuntu ebbali n'akimanya nti ono ye mutemu asinga ajja okukola omulimu gwe. Naye nga mulekisa nti oba tosobole gwe nfunirayo abalenzi abasobola okukikola yawulira nga nnyogoze omusajja okimanyi nti ampadde eru yakutta muntu. Katego nga baagala bakwate bakuteeke Nalufeenya olimire. Kaakati gwe gikole bukozi abakutwala Nalufeenya weebali. Nitugenda ne reporting ensonga eyo. Nze mbadde ndeeza ntwandigenze ku poliisi ne tulipoting ensonga eyo batusooke ku erosi tugende tulipoting ensonga eyo. Kaakati ekyokukola kiri kimu tusooke wa chairman nga tumaliriza. Kati ono agamba nti bamaliriza eruyi bagende wa chairman bamuyitire mu nsonga eno bagyongereyo kubanga yenkola ne gavumenti gyetaaga bw'omanyako ewali akavuyo oba omuntu yenna yenna ateekateeka okuzza omusango temyako poliisi oba obuyinza yenna wakuli okumpi ensonga etangirwe ng'ate munnaye tannabakwireka nti akikola. Kale bakyaba nti buli ngeri yonna Ronald yategeeza munne tugende wa chairman tumuyitire mu chairman atuwa amagezi kyekiddirira. Kaakatudde eri Musuumiina munensonyiwa munsu wange yange weddeko ya time okukubira mune esimu yange eri eweddeko ya time okukubira nga tombuulidde. kati obugenda butya nga tombulidde okimanyi nti oneeraliikiriza ebbanga lyonna. Ebyo sibyagala waligambye eyo gw'oyita ebintu byammwe ebyo sibyagalira ddala dayirekita waite wamugamba nankubira atwala atya muka omusajja nga kitegeezeddwa nze nga nannyini mukyala. nze ebintu ebyo ebintu ebyo saagalira ddala nakunnyumisa bintu bya firimu zammwe ebyo mubeere muli basajja nondekawo
nempuliranga nfa okimanyi bulungi nnyo. Okimanyi enjagala gye nkwagala kunsuza mu bintu bya kunsumba obusumbi saagala. Wamuntamya okuva lwe nnakufuna nentuuka n'okwewa obutwa. Saagala ondekewo. Kati musuumiina okwagala kwe kwa njawulo kubanga omuntu ayagala n'atuuka n'okwewa obutwa ekintu ekyabulabe nnyo. Toddamu kungoosa kintu ekyo otegedde. Saagala kuddamu kukola mu bifirimu byammwe ebyo abiyita na bifirimu. Leero bibeeko. Era okuva na leero saagala kuwulira mbu ate simanya wasemberedde wadde agitunda. Omuntu bw'atamu ekintu akitamu wannaye kale weewale kunsenya sijja biddamu awo nkusonyiye ne uddangayo ojja kumanya musuumiina yaani. Kaakati bano bajja bulambalamba ku station wulirisa. Ate mubadde ki ekibaleese? Waliwo omusajja amukubira amasimu. Kaakati munywanyi wange ono aliko omusajja amukubira amasimu naye ebintu byamugamba bya bulabe nnyo te nga tujja genda maaso bantu tugumiikiriza n'ensonga eyo ne tusalawo tugireete bulambalamba ku poliisi mutuyambe. Nensalawo mugambe tujjeko wano ku poliisi tujjeko mb'obuyinza. Olw'ensonga nti bwakitunuulidde nga kye balina okugenda maaso bantu bakola kwe kujja poliisi ensonga eno bagitegeeze poliisi ebeeko ne kyekola. Nze kulaba sitanga ku muntu yadde n'olunaku n'olumu. Kati musajja watu yatandikirawo omanyi okwewozaako nga bakwatiddemu butemu. Yagamba baneesettanga ku muntu naye omusajja simanyi lwaki aŋŋamba okutta omuntu ba feesi yange gye yalabye. Omanyi waliwo ne feesi gy'otune n'olaba nga mutuufu obutemu obusobola. Kati effeesi ya Ronald omusajja musuumiina alabika nti yagirabye n'amanya nti munne ejja kukola omulimu. Kibiina kyaki Twandi ffe tuli bazannyi ba bina Uganda tuli bazannyi ba Afrika. Kati atandika ogenda maaso ba nti annyonnyola byonna byakola nga bw'ali omuzannyi w'ebina Uganda era alina ekibiina kye eky'abazannyi b'ebina Uganda. Ono Director mulamba. Tananderawo kifaananyi kituufu nti oba mukazi. Kaakati bamubuuza nti omusajja oyo akuwa omulimu ogw'obutemu yakubudde omuntu gw'ogenda okutta nti tabadde tannanjawulira oba mukazi oba musajja. Naye nga nsuubira yandibanga ayagala okutta omu ku bammemba bange kubanga mukyala we muzannyi wa bina Uganda. Taata w'abaana bono yateeramu ono omukazi bizinensi ate n'agenda n'amukwaniramu ebbi. Kaakati kigamba nti waliwo obuvuyo wakati awo. Omukyala oyo gw'alina memba wange alina bbaawe yamukolera bizinensi ey'ebbaala kyokka obujozi bwa musuumiina n'agenda amukwanira mu bbaala eyo kati n'amweddiza mukyala we. Naye ng'ebirowoozo byamulowoleza n'enjagala gy'amwagalamu nsuubira nti ate omukyala bajja mu bino ebyaffe ebya firimu y'ensonga lwaki yandiba kinyiiza musuumiina ng'ayagala okumutta. Nze namujja waliwo mukazi ono yatusanga omukazi ali mu kibiina era naye yavaayo n'agenda wansi. Embeera zonna yagenda maaso bandi azinnyonnyola poliisi. Poliisi wetesobola okutandikira okuleka nti egattagatta ensonga zino nesobola okutuuka ku ntono lwaki musuumiina ayagala bamuttire omuntu era muntu ki gw'ayagala bamuttire. Omusajja gakuba omusajja alina ebbuba lingi amukuba nnyo. Omusajja alina nnyo ebbuba musuumiina alina ebbuba akuba omukazi tamukkiriza kutambula ate bano bagenda emmanju era aba ayagala amuwerekere. Sittanga ku muntu sibimanyi. Naye nze munnange nga bwe sittanga ku muntu sirina kye mmanyi oli okuŋŋamba nti nzite omuntu aba akoze bubi nnyo. Kati waliwo obukakafu bwonna bw'olina obusobola okutulaga nti ddala masoma tulimu kalogojjo by'oyogera bikakasa nti ate njogeredde mitala. Amaloboozi ge baayogeranga ne musuumiina okumuwa ddiiro byonna yabirikodinga. Kaakati bwe bumu ku bukakafu bwaleetedde poliisi okugiraga ogikakasa nti omusajja ono ddala ye yakola ekintu kino. Nga banoonya amaloboozi balina okuwa poliisi kakase nti ddala mazima omusajja abadde amubira essimu yamuteeka mu kikola ekyokwagala okuntu. Kwegenda maaso bba nti bawuliriza bulungi nnyo basobole okukakasa nti ddala kyabagamba tuufu. Tugenda maaso tuli ttuno ekyokubiri emmeeme etatereera part 2. Lyerimu tululudde lyerimu eryo lyerimu. Olinamu akalala kubanga poliisi eba eyagala okukakasa ddala obulungi. Naawe otambulira mu madiiro. Afande sikikolanga ko nze ngamba alabika yalaba zino firimu zange zenzanya. Yandibanga alaba sinema yange gyenzanya oba emukuzo n'akakasa nti nandisobola omulimu ogwo naye nga sikikolanga ekyokutta omuntu. Manye ebintu by'okuzanya sinema ebiseera ebisinga waliwo agiraba n'amanya nti kino kyo kya ddala
era omuntu kyakola mu sinema asobola okukikola. Yovola nti entegeera y'abantu yanjawulo, buli muntu alina bw'ategeera. Kale ensonga eyo poliisi ate yagiwulira bulungi era neyongera ogenda maaso nti yekkaanyiza ddala. Baakizudde nti eddoboozi lye limu eryasoose ate naye neryokubiri. Musajja mutemu nnyo oyo bw'aba agamba nti ayagala omusaanyizeewo omuntu ng'ate sente eziriko buwanana, mutemu ddala. Kozi gwani Okiria Ronald Obera Mbera Sanje Kyotera district agamba abeera Sanje. Sanje gy'obeera bamuyita Wiliba lyemanyiko lyokka eddala sirimanyi. Agamba nti bamuyitaani Wiliba eddala sirimanyi. Tubeera ku kyalo kyekimu. Kyalo mbeera kyekimu nti ddala ku kyalo tubeera kyekimu. Wiliba oyo yamuwa omulimu, ye musuumi n'amuwa omulimu ogw'okutemula. Kitegeeza omusajja oyo wantalo Frank. Ye abeera mu ntalo nnyingi kuba bwe balwana buli kadda. Musajja wa buvuyo nnyo ne bw'oleka ate eri bw'ojja n'obuuzaani atandikawo buvuyo osobola okusukka musuumiina. Musuumiina yatandikawo buvuyo. Ngeri mukwano gwonse. Ate gwe mukulwani anze mukwano gwe kivola nti balagala nnyo kwerekera mikwano gyabwe ku poliisi oba gendayo mulabako nga gyawunye. Poliisi eyinza okubuuza naawe ne weenoonya ettimu ogwa. Nga mbuuza amannya ge ng'agogera. Okimanyi nti obudde buweddeyo oli. Kaakati tuddeerowe. Obudde buweddeyo. Bano baana ab'obuwala ono yagenda maaso bba nti munange abala director okumugyamu akasimbi. Ategeeza mukwano gwe nti okimanyi nti obudde tebunaggwaayo. Ono tumusobola talina watuwonera. Nokola omwana wa Namuwali. Nalagambye mwabeetambuza nnyo mu bakyala. Bintu nga bino mubirindi esaawa yonna. Omukyala ogenda kufunayo kirala naye n'amanya akujjamu kirala. Kye tulina okukola tugenda muteeka mu bigoye. Kaakati waliwo omwana wa mukwano gwabwe. Kolera kitwaza. Naye ng'agamba nti kye tujja ogenda maaso bba ntukola. Omwana oli n'owabadde akuziikuzimu tujja muteeka mu bigoye. Omwana si ye munene nnyo ajja tukola ekitwagala. Kyaddwaliro. Kyogenda okunkolera eki? Kino. Mpisi muyo. Mukubira alo. Ffe tuli mu ddwaliro. Kaakati wulira enteekateeka. Nze neewaddeyo ngenda. Balina omusika eriyo yenna esoboka okuba nti avaamu ensimbi. Ekyeddwaliro balina ekikolako balina omubiri amasimu ne bamutegeeza tuli mu ddwaliro. Mugamba alo. Ono azadde. Kati mwenanya mubiri amugamba azadde. Atuweereza akakadde. Kakadde ke bamwagalamu. Amba tunakozesa ssente nga naye gwe osuubira nti ebyo ne tukyabyogere byakakadde mu ddwaliro tugenda kukozesa ssente mmeka. Ba tulina okubala nga tufunako ekinene kye tufunako tetufunako ekitono. Gavumenti bwe kiri. Bakola kyonna ekisoboka abaana ab'obuwala okuba nti musajja watubambi director Ronald balina omugyamu akasimbi olw'ensonga nti ono yamubaze nti ali lubuto. Kati balina mubira nti ali mu ddwaliro ate balina mugamba azadde babiri sinakindi basatu. Kati nga gibongera omugamba nti azadde omulala nga bawongera abamubira nga mugayongera akasente. Sente tugenda kubazisaliseeko ezo mwana. Kati alabira ddala nti singa baba bamusabye obukadde obubiri ate sente zijja kubasaliseeko nga bamugambye omwana owokubiri. Kano olw'ensonga balina okuleka nti bamuleega akasente akawerako babeere nga bo sente zaabwe tezisalikako sigala nga baseetaaga. Tudda ku poliisi agamba nti alabika alaba ku sinema zange waliwo firimu gye nazannya bagiyita omulamuzi Machete. Kati bwebeera omulamuzi Machete alabika efirimu gye yalaba nga ntema omuntu ate bw'ogaa nti watema omuntu mu firimu kakiba kitegeeza naawe oli mutemu nti abiri byali bya firimu ssebo. Poliisi olina oginnyonnyola n'ekakasa nti byogera byonna temulimu kyekubiira. Okubalira biyangu bisimu bwepa atandikiramu obuliko zimamalobuzi. Tugenda maaso.
tuli tulo ekyokubiri emmeeme etatereera patu naye nga teweerabira nti sinema eno weeri yonna katale era nga oba ogyetaagidde oba ogifuna ate olina ginoonya amatundiro gatunda firimu ez'ebina Uganda wonna naye nga tuli mu nkola ya Bobo by Uganda Build Uganda wenno wawaka ate nawalina video library mwagire nnyo firimu ez'ebina Uganda kubanga ettaffaali limwongera ku Uganda. Kakati alina okunyonyola poliisi gikakasa obulungi era nogibuulira omuwendo gwa firimu gwe yakazannya. Firimu zaalina nnyingi kati akakasa ndi ekyo kwe kiva tekirina walala wonna we kiva. Omanye abantu abazannyi ba firimu biseera bisinga bantu bangi abakulaba. Gwoyinza okutambula nga tomanyi muwendo gw'abantu baali bakulabye n'olaba kusonga mu mimwa yuuyu. Kakati baakiraba nga poliisi balina okukola kyonna ekisoboka okuba nti ate omulimu guno bagukola basobole okugenda maaso ba nti bagutuukiriza ng'ettemu terinakolebwa. Omusango gw'abatujju oyo alabika mutujju. Ekitafadde sikikolanga keki kyokutta ku muntu sikyagalira ddala erinnya lyange lifa alyonoona. Yatuuka n'okwevuma firimu ye gye yazannya omulamuzi Machete kubanga tattanga ku muntu naye alekyakola mu firimu yandibanga kyekireese bino byonna. Kakati batuli awo ng'ate waliwo ofiisi abalala abayitiddwa. Bamugambye amukubire naye kyalina okukola alina okuba omukakkamu kubanga bw'oyogera n'omuntu ebiseera ebisinga ng'olinga atidde ayinza okumanya ni gyawunye. Yogera ng'oli mukakkamu omubuuzo osobola omusiŋŋaana kufuna ki gye temufunamu ndowooza olaba setingi bwetambula. Gwe wangambye okunoonya abantu abakuttira omuntu. Kaakati abantu mbafunye oba tugenda kukola ttya oba ngenda kukusangabwa bufiisa bonna bawulira ddiiro nga bwetambula. Nfune abantu bonna mbakusindikire. Nfune benfunye mbakusindikire. Kale ekikulu kya byonna ensiŋŋana gye bagenda okusinkana kibasinga ogenda maaso ba nti bamanya aba poliisi wabe bagenda omusinkana basobole omumukwata. Kale yamutegeeza maliriza ensonga z'ensi yakwasaganya wano nsobole okujja okutuukako saagala weeraliikirire. Kwegenda maaso baani amusaba ennamba y'essimu. Ng'amaze okugenda maaso baani ategeera byonna yategeeza abasajja be ensonga eno bagenda ogikwasaganya okuba nti omuntu oyo bamufuna. Kale musajja ati bambi kiba kimuyamba olw'ensonga nti aba awonye obuzibu obwo. Poliisi neesobola okugenda maaso ba nti etegeera omukyamu yaani. Omugagga lwaki tagula mundu balabika bamanene. Ate tukwetagamu wano poliisi kati jamule motoka waliwo ensonga nkulu nnyo. Baakubira obw'emmotoka gye ensonga gye muteeza nkulu kubanga baagala genda kukola mulimu ate balina okugukolera mu biseera tunuulira. Ofuna omuntu ebiseera ebisinga n'omubira abeeko n'omulimu gwakuyamba kumbe ye omutima gwe si gwe guli gwe bayita lo. Omutima gwe nga baguyita tegemeya tayinza butakuwaayo. Kyanoonya byonna Ronald kugenda maaso ba nti yeewonya omusango. Biri ebyokutemula bikoma mu firimu naye ebyaddala tabikolangako era tabimanyi kubanga yakankanye dda ng'eyaziza omusango. Baaweebwa ebiragiro byonna bye balina okugenda maaso ba nti bakolerako okufuna omutemu oyo kubanga ebiseera ebisinga buli lw'oteeka ekirowoozo kyonna eky'obutemu mu mutwe automatically oba ofuukiddewo omutemu.
Tuderwe motoka yatuuse dda nga bagyesogga bagende bakola omulimu ng'ekaaba tunuulira okola ddiiru neefuuka ddiiru nga beeyongerayo bagenze ku mulimu omutongole tuderoye muni afande nga sense okulaba mimi iko tayari atani sokenga kenga chicha afande hakuna sida ina angalia hapa afande ulaba hakuna tabu tuli bulungi afande mimi naona nakazibwe sala afande amanya gange wagayigira kakati bana afande amanya gange wagayigota wawacha habari yako emanya bamanyi eno manya babeera bamanyi bantu ya kitundu yona kati baba ayiseko manyayo babeera bamanyi afande amaga naona kintu hii bulungi afande entuna ya afande simanyi bambega bawana mazima ga katonda olw'ensonga nti afande entuna gyatunira giraundi alina kyanoonya nsobola okujja n'ensulayo kakati nze lunaku lumu bayagala kujja kusulako wano loogi naye bayagala kulambula balabe ekifo bafaanana batya zigule kubanga eriyo bifo nga afande tebasobola kutulawo naye waliwo bifo birala nga nakusulawo basobola kusulawo afande tekirina buzibu osobola okulaba afande muni tekirina buzibu osobola okugenda n'olaba okay wacha mimi naenda huko nitafute afande nga yesu gagenze kulambula bisulo bifaanana bitya naye kyekimu tuteye kulambula bisulo oba alina ekigenderwa ki ng'afande kasowattu ng'alongoosa kafo ke newakubadde kamatalaga mu nkula kakati tulengera afande amaliriza mina maliza nungi zirabi era nze kirabye